Greetings. I hope everybody is doing okay. Now, this is the group where tugenda kulawo nnyo. For starters, omwami ono omulaba ono amanstarinze ebintu bibiri ebbanga lyemulabidde mu byobufuzi. He has mastered these two things. Ekisookera ddala honesty, ekyokubiri patience. Ekigambo honesty kinyunyunta amaanyi gaakyo okuva mu kigambo truth or being truthful. Ate ekigambo patience kinyunyunta amaanyi gaakyo okuva mu kigambo time. Mu bufunze, this man right here has mastered to give time to time. Oba he has allowed time to time. Ekivunula nti some things cannot be hurried. An adequate time must be given. Kugambye, an adequate, sufficient time must be given to ensure their creation, their correction, or implementation in order for some things to manifest or to be manifested. Kankaddemu katono. Okuwa time, to give time to time, or to allow time to time. Kitegeeza nti some things cannot be hurried. You must give sufficient time or an adequate time to ensure their creation, their correction, or implementation and manifestation. Omwami ono gwolaba mu screen byamanstarinze. Lwaki njogera bwe nti mwaka gwa 2023 mu kuteebwa kw'omusajja oba kw'abasajja babiri ng'olunaku lwaleero omu ku bo bambi mugenzi mukama muwe ekimumula eky'emirembe Honorable Segirinnya Muhammad. Olupapula lwa Daily Monitor lwakuba ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokubiri 2023 nga lugamba nti okuteebwa kwa Allan Ssewanyana n'omubaka omugenzi olunaku olwaleero Muhammad Segirinnya kwalimu abantu basatu oba yali meeting y'abantu basatu. Kwalimu Speaker of Parliament Anita Amongi, Deputy Speaker Mathias Mpuuga ng'asisinkanye Museveni. Daily Monitor bwe wandiika nga 15 Mathias Mpuuga awandikira Daily Monitor agisaba yeetonde. Era ng'ennaku z'omwezi 2 Daily Monitor yali emaze okwetonda mbu yali esaza omugambo ku Mathias Mpuuga. Sooka olabe screen recording eno eya Daily Monitor ng'ekunnyonnyola engeri gye yali awandiikamu ku meeting ya Mathias Mpuuga. Tukomewo. Awolabyewo eyo screen recording Daily Monitor bwekyo bwe yawandiika. Mathias Mpuuga nga maze ogigamba nti yamusalako ekigambo. Daily Monitor evaayo yeetonda ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwe gumu n'omwaka gwe gumu. Era Mathias Mpuuga agenda ku peegi yawandiika bw'ati abagamba gusinze aliwa bitono kubanga yali agisabye miliyoni 10,000. Lwaki nakutandise nkugamba nti omwami ono ekisinze okumuwanguza n'ekisinze ekintu kyakisinze okuwa obudde kwe kubeera omwerufu n'okubeera omugumiikiriza. Nti okubeera omwerufu kimuwanguza buli katalo nakyemalira kamukanyugidde.
Mr. Nsanji ono Mathias Mpuuga oba Yamira Nsanji mu kwagala okuprovinga point mu kuziika kw'omubaka Sseggirinya Muhammad, mu kwagala okuprovinga nti ye mutuufu, nti yalwaniridde Sseggirinya Muhammad okuviira ddala ng'ali mu ddwaliro, yakozesezza ebigambo bino. Abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki ebinsobera ebigambo biwulire by'ebigambo bye yakozesezza. Wabula teweerabira nga Daily Monitor emaze okumuwandiikako omukko mulamba nti yatuula ne Bwana Museveni abasibe bateebwe. Ebigambo bye yakozesa byali bino. Naye ng'eyali mu kkooti oba nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddeyo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okugambwa abanga gyali erambike nze mutegeere bwekiba nga eyateesa tugenda eri kapeti. Kati awo wekikwetaagisiza okukoppa omukulembeze waffe teyakaayana, yagamba bugambi Wolan olunaku olwaleero Mpuuga ayongedde okugwa ekiku eryato lye ery'ebyobufuzi, yeeyongedde okwennyika lwa nsonga ebintu bibiri bye yagaana okuwa obudde, ng'ekisinga ku byo kwe kubeera omwerufu, okubeera honest n'okuba ow'amazima. Sooka opozingemu awo mu speech gye yawadde mu kuziika omubaka Sseggirinya Muhammad yakulaze nti okuviira ddala mu kkomera yamanya obulwadde bwa Muhammad Sseggirinya, era n'akulaga nti azze nga alondoola obulwadde bwa Muhammad Sseggirinya. Njagala tugende mpola mu lutuulo lwa 20 the 20th parliamentary sitting, omubaka wammwe nga Sseggirinya omugenzi olunaku olwaleero agenze Netherland, bw'ati bwe yawandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook. Olabye bwe yawandiika ate bwe yali mu parliament era bw'ati bwe yayogera. The Honorable Sseggirinya, I have spoken to him this morning. Mu bufunze ye kye yali akakasa nti obulwadde kale mbadde sinnabutegeerako n'omubaka teyatugamba, naye nayogeddeko naye nga mulwadde. Sseggirinya yatuuka okugenda e Netherland ng'omubaka eyabagambye mu kuziika nti obulwadde bwe yabulondoola kuva mu kkomera, n'akyogera ku mukutu gwa Facebook ne mu parliament mu lutuulo lwa 20 nti omubaka teyakomunikatinga era naye yali talina kyamanyi. Obulwadde bwa Sseggirinya abutegeera amaze kwogera naye ku ssimu. Bayahe gwe beera w'amazima, yimirira ku sayidi ey'amazima, ogenda kubeera muwanguzi. Kano kankayiseewo kagenda kuyambako bannaffe abajjonkezi mu bulamu naddala obwa politics. Ebintu kiri kimu, sina bintu, ekintu kiri kimu ekisuula politician yenna ng'abadde w'amaanyi. Ekisuula politician yenna ng'abadde w'amaanyi abeera politician oyo mu bufunze. Ekisobola okusuula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero, omwagala w'abangi, omuntu oyo bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye yekka asobola okwesuula. Saasira omuntu yenna ali yalowooza nti ayinayo obujulizi, nti ayinayo ekyama ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero, mbwe asobola okukita ne kigenda mu public ne kisuula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Biri ebintu bibiri by'otasobola kukola. Emmunyenye ne bw'eba eyaka nnyo tesobola kwaka kusinga musana obudde bw'emisana, ate era ne bw'eba eyaka ennyo tesobola kwaka kusinga mwezi mu budde bw'ekiro. Lwa nsonga obwo obudde buyina nannyini bwo, buyina jayanti waabwo. Kati gwe ne bw'onooba olowooza nti oli mmunyenye naawe osobola okwaka, waddahi ya Mungu ng'omusana gwaka bagenda kubuutikira. Ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero gwe musana emisana ate gwe mwezi ekiro.
Salute.